Pozi njagala okwebaza vice wange ono kamusembeyo ng'akakodyo oyo wesibeera akola omulimu munene nnyo okulaba nti atetenkanya emmese bw'etafa egomba ku ddiba lya kapa kasita emmese oyo akoze omulimu munene nnyo ku patro tutambula ekiba kyangu n'olwekyo mbaniriza nnyo ebigambo byange tebiyinza kusinga kaawo kubanga bwe naayogera nyinza okubeera omwogezi w'olunaku omukulu administrative officer okuleeta awije all invited guests, protocol observed. 2019 from Director Records. Warrant Officer Class 2 to Warrant Officer Class 1, 20. Some of the promoted officers and other ranks as follows. Brigadier General Akazindaruka nayise dambigambe ebibiri lwaki tudemu okubengaliza amaanyi nga tujebaza kati ng'ebyokulya bwe bijja bigenda tusanga we tutudde omukulu logu alina akayimba kayagala okuwako bagenzi lodi owafu wa bulijjo ate naye akuziddwa omulabi bamukuzize lole nenyimba kati Next, 2102, Captain Jonas Angua Debo, promoted to Lieutenant Colonel.
era wenjogerera abantu abasinga obungi abakola ebyambyone abasinga obungi baweddemu, naye mukyalimu abalala, ate abalala abo abalimu babuzaabuza abaana baffe abavubuka, bababuzaabuza nti waliwo famire emu abaana bayo bonna baba babuzaabuza ne bagwira eyo mu bibira by'ekkongo ne bagwirawo ddala, naye nga abababuzaabuza bo basigale. Eggwanga lino bwe tunaaba twagala okulitebenkeza oba okugenda mu maaso, nze ndowooza buli omu yandyagadde emirembe. Bw'olabanga omuntu akutumye ekintu ogenda okikola nga ye tasobola kukikola, gweomuvubuka kyenkugamba naawe tokikola. Bw'akugamba nti genda mugaa tugende ffenna, lwaki akutuma ye n'asigala? Lwaki akutuma ye n'asigala? Lwaki agamba genda oyo kyekipiira ye neyeesibira mu nju ewo? Lwaki temugenda mwenna? Abantu abo mwe balina esi balungi ku ggwanga lyaffe, naye tugenda twogera nabo mpola mpola, naye tubasaba bakkakkanye emitima. Lino eggwanga twetaaga mirembe, naye njagala okukakasa bannamasaka disitulikiti ziri mmeka? 9, nti nga bwe tubadde tujja tukola ffe kyetwagala vigilance na kukolera wamu na leadership za disitulikiti ezo 9, obumenyi bw'amateeka n'obutali butebenkevu. Njagala kubakakasa kitujja bulinnya ku nfeete. Ekyo twakitandikako dda, era ffe tusula tetwebase. Obumenyi bw'amateeka tujja bulinnya ku nfeete. Kambaweyo examples. Omusajja ono omulaba ono Lieutenant Kanoule bamuyitanga nti Mayini. Twali tugenda okuketta Sudaani n'alinnya Mayini nebwatuka ne tumanya nti awedde, naye ettaka ligenda okukka wansi nga mulamu. 9. Omusajja ono omulaba, omusajja ono 9 yali gana wange, tanka yaffe ne bagikuba n'esirira neggwawo. Omusajja oli omulaba omulema oyo ranka ze zazambalira wansi, kubanga nogali yakubwa 9 mu 7 6 2001 ne tubagira Southern Sudan ku boda omulundi omubereberye bwe bakirangirira nti Uganda yalumbye Sudan. Baali basajja bumanyi, sobola kumerabira. Etanka yange ne bagikuba kubanga nali komanda, ate nina kye nakola mu ensobi awantu ne bagiraba nti komanda y'oli, ne bagikuba. Naye ne tuvaako, navaako yavaako, ne driver tekuli yafiirako, ffenna twavaako, ne tanka ne yajja neggwawo. Kale basajja mmwe, sina chenye naweza kawapatia, lakini labda kusema asante sana. Abaya mubawuli ndabo akati asima enkola gyemukoze kati ate buli lwakuwa lanka eyo baba kwongedde buvunaanyizibwa gyokoma okulinnya gyokoma n'okulengerwa. naye wano e Masaka ne ku miriraano nsaba ba civilians twongere okukolagana ebitongole ebikuuma ddembe naddala mu kuwa amawulire. Saagala kubalimba newankubadde emundu zaasirika mu Uganda yonna, naye waliwo emundu evugira e Masaka wano. Bannamasaka gye muli, waliwo emundu evugirawa evugira e Masaka wano. Baba wali mobile money, asi mobile money mu Kirinda wali. Bagenda basanga omuntu ng'alina kala akabokisi watereka ssente, bagenda siga bananca
ne bazitwala. Bwe baali bagenda ne bamukuba essasi, balowooza nti bakube ku mutima, ne liyita wano ne lifuluma mu kibegabega. Juzi wali mu Kirumba era mobile money basseewo sawanganya kitundu ne babba mobile money era amasasi nga gaabo ne gavugirawo. So nga ne Bulayi wali era ku mobile money awo abantu babiri battibwa e Bulayi wali. Wano mu Kirumba oli lyamwokezza ali ku kitaano naye ajja kuba bulungi. Wano e Uganda tokyalina ddembe kukuba bukubi muntu n'omala gatambula yadde okumubokolera naga nti wobanga eryanyi likuwala tusabeyo tukutwale Somalia ewetaaga aggressiveness. Ekyo singa mbage tewulya wandi kikubiddeko mu ngalo nti omusirikale okupa kyoluyi musango munene wanagomola. Naye nze nakulirako ewa Kanzaali awo nabeerawo kakabangaawo owa mukadde Kanzaali awo. Nze manyi abantu baffe tebakubwanga mpi zokka. Akabira ako wammanga kalimu obuwangwa bw'Abannayuganda bangi ddala awo. Olumu tubeera ku mativi okwo ne batuleetera abakulu bano tubeebaza. Nolaba okujja okwo okususse, nolaba okujja okwo okususse twakoowa ng'ogamba omwana oyo ng'ogamba bugide kyazze mwakoowa kweri nga gw'ogamba alina emmundu erimu magazini asatu asobola okugamba nti yaka kabaati akusindike naye agenda eruzira naye bambi n'abeerawo mu mbeera eyo. Abaana mumwongere engalo mbeebaze. Era mmwe abagoloka ku makya nga Mukama bukeesezza oba nga mugenda okwebaka mbasaba bw'omala okusaba Mukama n'omwebaza obulamu obwo abukeesezza oba ogenda kwebaka muzeeko abaana abo. Mukama yongere obakuuma n'okubagala. Kkiriza oba gaana oba njawukana ya byabufuzi oba ya ddiini oba ya mawanga abagagala naye kyazakugambye abo abaana bamwonya amanya mugawulidde wadde mulubega omwo togawulidde. So bweba njawukana oba ya byabufuzi oba ya ddiini oba ya mawanga eno gavumenti n'abaana abo batadde ettoffaali ddene nnyo mu nkyukakyuka y'ensi eno. Twongere basabira n'okubaagala. Ennyota tukubaganyisa pulezidenti w'eggwanga okuba abaana baffe abato ennyota ezibawa amaanyi. Omuntu omuwa ennyota aba n'amaanyi. Kati abaana b'obadde ccepe ennyota balina amaanyi mangi era bajja kukola bulungi nnyo bazimbe eggwanga. Ate ekirungi abasirikale baffe balina empisa.